omusajja w'omutwe ono bannaye waliwo engeri gy'asussaamu ekintu kinene. Weebuuza ani yamutumye maama wa Gloria agenda amutuuze omukazi wattu ali mu maziga akungubagira mwana we naye n'abalimbalimba n'abatunuzaamu kamera. Omukazi ali mu maziga ali mu bulumi yafiiriddwako omwana we naye n'obalimbalimba n'obatunuzaamu kamera. Kati ebigambo bya maama wa Gloria essaawa zineno bigassizaawa? Ye ani yamukusabye? Gweno okola video ofuna views ku YouTube ng'ofuna sente oteekako obulango bulinga obulango ku video eno nga bakusasula. Gwe family yo ng'ebeera bulungi abalala ng'obaleka mu maziga kasomala okukola toddamu kubalondoola. Maama wa Gloria ani yabadde amukusabye amangu ago? Omuntu yakutuse ssaawa 11 ez'okumakya okubeera ssaawa 10 ez'olweggulo nga video ezalumye dda ku YouTube ku YouTube watuuse dde maama wa Gloria noza ne editing wagikoledde ku scene awo wennyini bwe mwa recording it. Lwaki mwagalanga abafu? Lwaki mwagalanga abafu bannayuganda? Omuntu wabeera omulamu n'ayinza n'okusaba olukumi n'otalumuwa. Naye bannaye mulabe awali ekitrendinga mwagala views ku YouTube. Nze namusooseeko abalala tebamunsookayo. Kansiruka emisinde abalala tebansookayo. SB4 obuukira nnyo etokota. Tetulabangako muntu gwe wali ojje wansi nga gwamuvumbudde wennyini n'okola story nga gwagivumbudde. Era ebintu by'obuukira by'otulaga waneeno omala kubiraba somewhere nga bitrendinga n'odduka misinde n'otandika okubajjako interview. Tetumuddamu kubamanya nti oba ssente obawa oba tobawa. Maama wa Gloria yandibadde omujja mu bintu wakiri wandimubuuziza story after nga wayiseewo ebbanga n'esikati. Waletedde abantu abalala okukaaba amaziga. Eri abantu wano nga bali emotion abalabye video ya maama wa Gloria ne bakaaba. Ng'oli wali naye weefuula alumiddwa ennyo. Bannayuganda muli babi nnyo. Leno temugira mwana waliwo ekintu kye tubaddeko mu meeting kati wemuleeta abantu abatadde tebamanyi kibaddewo gyayogera bibye oyo tubadde ne mu kufiirwa nakatumuleseyo ng'atamidde ne bamufulumya. Osege lwaki mutamize wajja otali bbali batamiza mutali anedda tukikiriza tanatamiira. Osege mwana byakisire byakola oyo mwana tuli mu bintu mwana. Aya magiki soko otuwe ekifaananyi ekiri ku ground olw'ensonga nedda deno kakwate buli ajja kuno okuwa obujulizi agire mu video twagala kumanya esente z'omulwadde zirazeewa aya magiki ani yabye esimu y'omulwadde deno buli kimu sente weeziri twagala sente endala sente zeetaagisa. Musaba mutera atunamanya ziriwo mmeka lwaki musaba endala? sente zirina okunobeeranga serious. Era ndi omu ku bagenda okontributinga ne gurupu yange nanti beera serious tomayaga owuliza mutwagala ndala mbu ate sente weeziri waliwo mmeka aya magiki bamukuba kaama olaba kyenkugambye aya magiki yo kyekiriwo Oscar kuli wano ono ye Jojo waali waawo yuuyo sokoke mafuna so tape ono si mukyala jjala twafi gwe baakuba yaliwa damu gwe Oscar tamuza kamera twabe gwe baakuba Jojo jangu mu kamera owa Jojo kamera yoyo omukube soko muze bali Jojo kuliddeko omuntu waneeno babadde bamuyitano yabadde ayogera waneeno Jojo wanje soko tubuulire
kiki ekiri ku ground esimu y'omugenzi ani yagibbye ensonga eri nti mu kifo ky'okudda wano basame balikoge mulaba mbadde nina empisa lwa nsonga egi omwana oyo abadde tukyamujjanjaba naye nasiiwuusedde empisa mwogere byonna nga mukimanyi kugenda kujja tamala ate okudda mu yange mutaddeko ate yange Sada number 1 ndi ku live mbanya kusaba no nzine bendi nabo wano ko live tujje wano ko live yo owulira olese buli katicha buli mbuzi buli mutamivu buli mbwa buli agala omuntu ati naso ajje ku live umwe kale zembasatide temumma bantu ngo bamutekunatuuka Uganda Sada abantu bakogera we bate era ebigambo biveeyo wakati tuwulira mulwadde abadde ne ssente wansi wa piro tuwulira nti omulwadde simu bagibbye sibuli mbizi nti eryansaleko sibuli mbizi nti tugenda kiddamu naye okuva wano nze wali kati mwana bintu birimu okufa kati mama ono ndio ndegezako na kusindika nzija wano benga njogera wano ebbali ndabako big voice ndabako ne Maclean omusi Maclean kaje yegwa sima njega sitena abantu bange sokosaga kujja kola tuli musonda sente kuzayo mwana waka kati tukana chikola tutya kubanga ninako kuna big voice ni Maclean kitege olaga ko ono mujeko peja ngena kuba sitinga so pate wana Leno yo oli Mr TikTok ngawo gam soko jeko big voice nango ndijeko tekete kala banegezo nzijeko sokola live neyogera byenjagala mukama bave mu nzijeko mu liensa sage mu mpologoma wallahi gezo nzijeko ngasina agala kili kwachiti aya majiki gezo nzijeko nenda bakiri beta yangu Sada najo yininga aya majiki nobeerako ne Sada na kwali ne big voice na kwali andi satagala Sada je n'abantu be baberewo wano nawe ogere fena sokoleke kamasala kirimi lwaki mutujjako lwaki fe mutujjako magakolo ndambambamu wallahi bitallahi okulia bizinga ndi musiramu nzijeko bamge olaba empisa zange leero ha mama muzijeko deno mwanguwe wabula kisobola okukola nti musindike request mu joininge Sada joininge kweno live yennyini Leno Dotto nona nkumanyi ng'omusajja omugezi nga obalanga ensonga zizo bali bakutaddemu naye bwe tuko okwonoona ogenda kuwofiriza omwana ono okuddayo tubadde mu meeting kuva ku makya n'ekiro tugenda kuddamu tutule mu meeting lindako aya magiki sisobola kugamba nti nyonoonera omwana otegeera sisobola era kyenjagala kyekimu omwana oyo ng'akomezeddwawo e Uganda but ebibuuzo bingi ne answer ntono abantu abatuwa information ku ground ate mugamba nti batamidde okitegeera kati kitegeeza waliwo akatiiko kitulonze akagenda okwogera kweza ensonga kagenda kubayo si buli omu aveyo si buli omu kyaveeyo ate kunoba omugamba nti si buli omu abomugamba si buli omu mwe muli abagenda okucontributinga okitegeera balekera okuwa opinions zaabwe Leno tebatutama Jojo deno sokoleke temukirizibwa omuntu yenna ngazze ku wano nga kangezewo okubidde olumbe omuntu yenna alina right to syndical request okubuuza kyayagala otegedde olumbe lwa bonna uyisokoleke nekyo yesenga bali bemalira tebalikoze live kusaba sente Jojo fere bamutisatisa mu mujeko big voice mutogere feka mwina WhatsApp yadde no mugende je mambiteseza naye kuno ndina right okola live nensabula kyenjagala banembuza kyenjagala ani gwe mutisatisa omulaba mugenda gulya kyovula ba big jacket kukera kulaba obagukyali fresh kulaba obagukyali mugukyasa tamujasamira muntu gaba kutekola live musimaite mutako bantu kati akakiiko ke bakoze mbu akagenda okudda kwa salingeze ensonga bani abakaliko tubatiyenga omulambo okukolera akakiiko sirika kankole live ngameto abasonda sente oba munafuna wadde n'olukumi waneeno mwena mumanyikidde okulwa mulambo mutandisa okuwana opinion zammwe zitategeerekeka mbu temuteako bantu bangi tewaba kuddamu wano kugaana abantu kwogera buli omu alina lwait okwogera twasonda wali eri
eri mu bantu temusaako bantu bangi wano temulina mukagusa babagenda kubateekako oxygen tuli ku lumbe obuugi yambuye abantu banywa obuugi nze nina kyenjagala okwogerako de ninveeko basooke baleete omuwendo gwa ssente gwe balina then basondereko deno gyebaleko bagambe sente ziriko then basondereko endala omulwadde abadde na ssente kyetubuuza musoke muggyeko abo ffe twogere ero ne wajja okola eyange nenfumita ekigambo bana nga batumanyira kati abanywa obuugi bw'amata muwanike emikono n'abatanywa obuugi bulimu mata mutugambe tuli mu lumbe deno gyebale kukasooka enjogere nze Sarah nveeko kale deno tuli mu kusonda nze ngamba tuli mu kusonda kakati mbadde nkusaba tokkiriza abantu bayisaamu bannaabwe maaso bavuma bannaabwe kujja wali okutumanyira ebijjojo byennyini bye byagala ne bavuma sipiika ne bavuma ani ayandiyambye ku supiidi esaawa zino omwana adde e Uganda owulira tobakkiriza kujja no kumanyira abantu mwe baana mmwe muli kuno mwogera ebyekisiru naye manya nti wojja kukuzika ng'oyogera ebyekisiru bwe mba musobola mulekera okutawanya abantu okusonda gwe haya magic mwe mwaddaano ne muvuma abantu abandiyambye omwana oyo nadde e Uganda mu speed mwe mwaddaano ne muvuma abantu mmwe buli kimu kiteeka mu politics mwe bawambwa tokkiriza abantu enyindo omulabe bwafaanana bwali Dubai naasimusa alingo beekiki temuddamu kuvuma abantu mwe bawambwa abandiyambye omwana okudda e Uganda bijjano ne bivuma buli omu ne bivuma abanyoko baya bakitammwe byagala ne bivuma sipiika ne bivuma honorable Nsereko abandiyambye omwana oyo okudda e Uganda mwe bawambwa kale mumusondere mwe mumuzzeeyo mwekka bwe mba mwesobola bijjano ne bivuma abantu biwambwa mweyita ki Dubai y'abanyoko Dubai ya nnyoko y'abanyoko mwe bawambwa mmwe ani amugyeko abakungubazi bakambwe baleka abaana buli omu ayogere kyayagala batuleke biddawo ne bifuma abaddubayi bagita yabanyoko ne bakitamu abakungubazi bakambwe sente zaabwe bazaalakanjogereko Saala okuvuma abantu obutamiivu mubawo jasi kituufu kye balina kuwulira ensaabuuza abo abavubuka abagambye mbu si buli omuntu alina okuwa opiniyoni ye ate nga bali mutusaba ssente bali mukusoboloza ssente lwaki batunula mu nsabo z'abantu nti bwebiba byesobola byennyini byeba bireeta ssente bimuzeete bitwasamira waneendo tuli mu kuyamba ebiddamu kutwasamira beefuula abakabineete balina kye bali baavuma abantu abaebivubuka bye Dubai ebyo byefuula ebitegeera ennyo n'ebyo ebikazi byefuula ebitegeera ennyo kati oyo Jojo ani yali amumanyi Jojo twate tumumanyi yalikoze gundi wano oba nga waliwo obuzibu feddo ne twatumumanyi nga musobola okukola kye mukoze yamenekeddwa ku guloli yali amumanyi tewali alina wano Luganda naye fenna tuli mu kuyamba twatandika okusonda ssente ku Mr. President Nsereko talina bwamuyita kyokka ne biddawo nebifena kyebagamba abasonda ssente batumanyi abawayo ssente batumanyi abakitamudeyo baleke tumanyira n'okuyisa abamu abantu amaaso abo abavubuka b'e Dubai n'obwo muzisonde kale bamwesobola mugende mumuzzeeyo bawambwa mmwe muzisonde mulekera okutawanya abantu kubanga kati abaana bajja ne bawa opinioni zaabwe biri eri biwoza sibuli omutanda okutumanyira wamba mwesobola temuddamu n'omulundi n'ogumu buli omu alina okugera kyayagala buli omu ayogere olumbe lulukirizibwa buli omu okugera kyayagala tuli mu lumbe bakuweereza message mu WhatsApp byoli mukwezako abantu basonde ssente bave ne ku live abantu abategera bakole zi live zibasondera omwana biri bisiwukiddeyo mu Dubai bukadde 10 buli ku kitabo buli wansi birekerawo okutumanyira Dubai si abanyina si abakitabo si abajjajja yawayo ssente yayogera nti nze gundi nawaayo oba gundi nawaayo abana batuvumye atulira mwogera opiniyoni sente mugenda musijja mu baani nga si buli omu alina abantu baleka bakambwe mulosondera omwana naddeeka tuli mu wano
Engarase mukubye teka toka dobera tutesene soko jeko tugere ebintu bya makuru. Economy katono nnyo. Sala soko ina mu kati ni sala. Sala soko sala omuliro kati ni sala. Musirike. Economy soko beko choisao. Deno olaba cheba baneno cheba gambe ekyakakiiko mbwa kalina okwogera si kituufu temusobola kuleme kuba waliwo abantu mwalino sente muzijja mu bantu and waliwo information abantu gye beetaaga omumanyi omugaba mutaddewo akakiiko ke kalina okwogera n'abalala temubavubuka mubaleke bajje babaako kye boogedde then tukole kikubanga abantu sente be muzijjamu naye mwe munasalawo mwe bantu bemu mutugambe mwe kye twagala mwe kye mwagala muleke n'abantu abalala bajje bagambe babasabe bukadde 10 basabe bukadde 2 kye kye bategeeza ke kakiiko ke baagala okukola basoka bamala okuba sente balina osaba abantu oluvannyuma bagambe nti omulambo gwa miliyoni 10 bazali tutegeera Big Voice muwulize kati ogere ng'abantu abakulu tuve mu bintu by'okuleekaana osegera tubawadde obudde osegera naye tubabuulira twafiira ne twafiiriddwa singa abaawo agenda okyankalanya luno oluziika muyinza okubanga mutufiiriddwa abantu abalala mbabuulira bino mubyogere nga mubyogere neste mujja mukuzika nga bayogedde ebyekisiru balayira agaalidda mugenda kakasa olwaleero kale osegera deno twalonza akakiiko agenda okutambuza buli kimu akakiiko kali kani nani tokubatulira akakiiko awo tumanye banya bakaliko wangi akakiiko abantu babekera ani Ashiri kwali owuliriza ashiri yangambye atete komese nesinagira yes ashiri waliwo omukyala bamuyita Irene kuliko Zakamaya Irene yona eyasembyeyo ngo okubeera n'omulwadde owuliriza okusomera akakiiko tulonza akakiiko fena tubaddeyo bonna abali batikitoka bonna abali Dubai fena tubaddeyo osegeera naye tulayira yenna muntu ayogera ebyekisuuto gya mu kuziika era ne tulonda n'ennamba egenda otutekebwako ssente ng'emanyi eri mu manya ga Kimera ono mutabani ono Kimera bba wagundi wa Ashiri nze sikimanyi ekyo wabula temwasama bya kisiru mwasama nnyo sikimanyi ekyo tekako Ashiri wali wanene naye mbabuulya bannange nze nga sinaba kubagamba namba nga sina kuba abantu bali wano bansaba namba kubateeka ssente but these people baagala nekira baagala kumanya ekikulu babuuza byebaagala kumanya temubajevuna bwe buzibu obuli okay ani abuuza agala okumanya abuuze tumuddemu okay ngeterayo kadamu omumu tuli mulumbe bannange bakadamu kasita boogera twogera olulimi lwe lumu buli muntu era bakadamu basombe leta abuuza tumuddemu Deno mbadde nsaba asi yanyiga tabisobola zino mbizi zitaka kulisa aya magiki angwede no bikulemenze kangole yange nakenda ku bantu obakwasajisa tolisa abantu mbizi tokuma abantu mbizi banange abantu kye twagala sirikale muntu mwana okuvuma abantu nti mbizi kye twagala batuvuma embizi yagifaanana batubuulire sente meka ze baagala bagambe sente meka ezibulako then abantu basonde sente genda mu mwezi embizi ze musaba sente embizi ze muli mu kusaba sente nanaye mundeke njogereko dakika 2 ngende genda okwera live eyo bona nga nzijeyo